okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Nyo senga bulungi senga musibe mukyeno senga ekubo tuliyiseemu senga naawe kuliko omwoyo tutyo ati nga bwekibanga wekiwe kiri mwanyiraze nalabye ozze okwataganye ng'olina b'okutte naye ng'amaaso gange tegasobola kubalaba kubanga badde bangi njagala nno mu kaseera kano osituke bulungi otuukire ddala wa mwana mulenzi oyo omugyeko kali akabakopi Ngonju bamusenga yamulaze bataata ne bamaama. Yagala akulira akalulu ak'amaanyi baba bakwegesa amaaso basenga otyo akanga beni oyo mutabani wa kitaffe omulungi ennyo omugenzi Kiriggwajjo Deogracius so nga ate era muzzukulu wa Mayanja Yowaana ono naye nga yagenda dda kulunda mbogo. Tayongedde okumanya ebikwata ku mugole omwami mu kibayita okutambula ng'Omuganda. Ye Betty Namara abeera nno wano w'Eŋŋondo. Taata omulungi zikyamukubira enduulu era agakwegesa abiri. Ye Katungi Robert. Ate ye jjajja azaala taata yagenda nda ekingi bantu ye William Lwansooso. Njagala okukutegeeza nti maama omulungi azaala mwana muwala n'ezikyamukubira endoolo era amuga omulungi oyo ye Nalubega Maurisia. Omwami era yaze yeetegese bulungi n'awaayo omutwalo. Bakoze katamukago ngera emitendera gyonna bwe gigenda maaso mu kwanjula mu bannaffe Abaganda. Ekimere kyagabuddwa bulungi. Nimepiga deki tabia zako ni nzuri unafoniketi keti zeyo natolyeyo kimanye teno wanziba nekibuga nakikyusa from Muscat to Zanzibar. I give you my heart, never treat me bad. Yakweka sikulyato kale mama bonkozotyo kwagala I need your love kwagala byange byakipendala kwagala I need your love kwagala byange byakipendala. So let me love you, boy fire. Let them say I don't deserve you, boy fire.
eby'emidaala ebya Buganda byaleetebwa era nga bino kubeerako certificate babeerawo n'ekifaananyi kya Kabaka. Ono Ssaabasajja oyo taata olese maaso mogi biyimbwayimbwa ne maama Nnaabagereka waali katumuweeyo nannyini Simayiro nannyini Kisaakaate abaaye mu kuba engalo za maama Nnaabagereka. Laba Simayiro 24/7 ssebo taata omulungi ffe gye tuvudde eri ekyaddondo tuzze tutambulira ku maapu eno muleese ensalo za Buganda tuzireese abaaye abalina engalo muzikube ennyo n'amaanyi. ali mu sekirite ejjajja Lumala bodegaad Singa yafulumiza omulenzi omuzaale nga musanyufu. lwendi jangu obudde busiba eyakoze ku mataala yongerako oteeti mwonna laba essanyu eriwumya ku bagagano senga wuyo amutuuzizza era oluvannyuma lw'okumutuuza senga kayanjulira ababadde ebweru. Bataata tuwulira bulungi bannyinaze nabo weebali nnyo basenga nabo zze nabo bamaama bali mu nju bakuwulira bakojja bakkalidde entende ab'emikwano tukwegesa amaaso n'amatu abataka bonna weebali. ono gwe nnooze mu bangi otyo ye mwami wange bamuwala wange Betty n'amala abayiwulira engalo n'enduulu n'akamuli akamwawula mu balala otyo kano bayise bakwesonyiwe Omukyala eyanyumye nnyo omweru omusanyufu eyakolebwako Sharitas Hair Clinic yafulumye nga yambadde cream ne purple. Nyumirwa akaseera ke. Yakuse wali omwana we omwagala n'amuwa luhaga luli nga tayagala wadde kuva waali. Beekubisiza ebifaananyi era banyuma okutunuulira. Era
ku mataala babugambe ensikiza etandise okukwatirira mu ttiniki. Bamulamu baleese ekimuli n'obugambo obusufu ennyo bano bamanyiraavu. Akanga antumye nampa obubaka bwenkwetikidde mu bibala bino bye tutaddemu mulimu apeero agambye nti owoomanga apeero wangi kituufu ekyo nantika obubaka buno kayero kano kolaba mu micungwa muno nti kalayo eyo enjeru era bwe butangavu bw'omucungwa guno n'emikisa gyo gyajja mitangaavu ensonga lwaki ab'ennyonyi tuli basanyufu era n'antuma kitoliiko bakawawa bonna gwe wekka only one twasiima. You are so beautiful. Tontoma tusule wano. Nebale kubeera ng'oli mu kulaba Delta TV tukole andi wano n'omugole omukyala ali mu kuddayo mu nnyumba ye asobole okubeera ng'akyusa akomewo omulundi ogwokubiri. Oli otya mugole? Ndi bulungi kozigwe Likayo mu kidaala buddeyo kibadde kitya? kika bannange bweyagadde mama nnyabo laba nnono koona wano ofulumye ng'amaaso gonna nga galiku nga bonna batunuulidde nze neŋŋamba kyekyo okikoze bwe ndabye omwami nempulira nga nfa. omwami omaze naye ebbanga ki? myaka 11 ogikakasa nga mulina laavu ng'eyajjo ogimanyi buli lunaku tudda buto. kale mukwano kiki ekikuwanguza? kugumiikiriza n'okuwa omusajja ekitiibwa. bamusinkana luddawa? Shalita mbaako biri biwanvu. mulina abaana bameka? 5. kale nnyabo naye nga bw'omutuuseeko bagambye eki? aŋŋambye bannange onyumye. kyomugambye nti Sharitas yekozeeko? eyiyo kyokimanyi bulungi naawe. saluni ekozeeko eki? Shalita yakoze byonna. bannange weebale mukwano. bannange nnyumye senene neetuliddeko nga ndaba siyenze. ayekwe oyagala muweereza kayimba ki? akayimba kikula sampolinga mulayini ngenda mugamba bwati kikula sumula byonna ebyasuwedana. eri abadde balowooza nti omukolo guno tegugende baba nno bangi naye bambi kibasaze amagenda n'amadda n'amakyuka ate abennugunugu abo bangi tujjuza ebisero naye kyonna kyekiri kiwedde tukigadde. kale nnyabo webaze ku bantu tukuleke. bannange neebaza mikwano gya bba wange bannange gibaddewo nnyo abewa Kiseka ab'oku Orange mikwano gyaffe egy'oku kyalo bannange beebale nnyo beebalire ddala tebajjanga okwo beebale nnyo okwagala omwami wange beebale kutwagala bannange Shalita eno nga wala naye abantu batulaze omukwano bange. kale diyakatukuleko ddeyo kale mukwano kwagala nnyo kale mukwano kale bambi tova ku Delta TV tukole Sharitas yakilingi yekoze ku mugole nange yenkozeeko ate nga tukyalina City Bridals tugenda nnoonya omugole omwami nkwagala nnyo. okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.